Yes, people who have just reached here on Team Kyagulanyi TV. This is what is happening here in here in Kamudin, Oyam district. This is what is happening. As you see, the president of National Unity Platform is in Oyam, and people are waiting by the roadside. Very many people are waiting on the roadside, and this is what is happening. As you can see, the president of National Unity Platform is coming, and this is what is happening. Share the live video. We thank you for everything you do. We thank you for the fuel. We thank you for everything you do for us. Thank you so much. We can't thank you enough. People are very happy. They are so happy. They are so happy. They are so happy. Right now, our president is going to a park, and then he proceeds to Lila, where today's campaigns will end. Today's campaigns will end in Lila. This is what is happening. The people are very many. Let me go and show you the president. Deni site kankolereko muno tunajao kaninde bali bajje utula katandalo bali sagala. Willet. Gena maso kugenda kugenda sita mugende mu kwa mawulire. This is happening in Oyam. Masses have gathered to wave at His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. This is happening in Oyam on fire. Share the live video, share.
Oyamu district. Yes. Kamudini kona nawenga elimu Oyamu district. Omukulembeze ow'ekkumi akatundu kasazeeko. Yes, Kamudini kona. Mukoze mutya mugenda Kampala Kasaga mugenda Kampala kale boy abantu mubabereremu awo nga bwe nabagambye emmotoka ya Mr. Update ye yafudde abizibu nnyo okukola okwerabira ku mukulembeze ng'agenda abawulirako. Yes. Kisufu nnyo. Abantu bayitirivu nnyo. Omukulembeze agenda abawulirako. Yes. Kamudini bw'amanyire ne tubonye Kamudini. Yes. Yes. Dani magicale. Yeah man. Tuli Kamudini kona. Hey, give him the umbrella. We identify him, please. Okay. Kamudini kono lero yolekera kibugalira. Bamuwe ambulera okay tugenda kyogerayo bagimuwe yayagala okusaponsalinga tuweno osobola okutuukirira ku 0704 yes yayagala okusaponsalinga mu mbeera yonna saponsalinge n'obuyambe obyenjawulo wetaaga amafuta wetaaga ewekusula wetaaga amafuta emmotoka kanika byonna tubyetaaga. Yes. Kawomerera izoke naawe waali kawomerera buuza ku bantu bana timu Kyagulanyi bonna mwenna abali ku mukoto timu Kyagulanyi muli bakabi nnyo mwana twasazeeko butonga bwe mukimanyi naye twasuze bulungi nnyo nemwe bali tubeereramu mwana tugenda kikuba Uganda yonna nga bwekitegeera kawomerera yateredde mugitegedde mutya kawomerera yateredde mwebale kutuwagira bannaye mwebale nnyo mwebale ddala emmotoka eno yadde etufuddeko nga tugirese mu Gulu district naye obuyambi bwe twafunye emmotoka zonna at least tugezezzaako kitugumuye yabadde esigadde mu kitugumu naye amwebale bambi kutufaako. Is that the main road? Yes, eno main road nyabo main road yaffe koze ekyo eno main road yaffe giveeko Museveni ye yagikola yo Bayi katuufu nnyo munnange omuntu atategeera kino kyetuliko. Yes. Muhezi Juma sita webale kumbeereramu bambi nakulekerera naye tozikiza. Okay. Muhezi Juma yaani ono nga sikutegedde. Papa munonere. Nkyali. Munonere fulaya ya president. Yes. Mama muwe fulaya. Yes. Muwe fulaya. Fulaya ya president. Abantu bawe fulaya. Yo. Yes.
we saw Museveni saying that we brought all these people from Kampala. These are people who stay in Oyam. They stay in Oyam. Their homes are in Oyam. They are buried in Oyam. They are citizens of Uganda residing in Oyam. We brought nobody from Kampala. Look it out. Yes. Badagamba President Bamuwe umbrella is there with the umbrella. Umbrella tezimala. Twetaaga abantu babeere nga bakutte umbrella yonna wonna. Nga bazikutte wonna. Nga ziri anti ziba zigenda ffa naye weeziri. Umbrella weeziri. Ziba zijja kumenyeka. Olumu abayagala kamera zimulabe. Kamera ziba tezisobola mulaba ng'ali mu umbrella. Muhezi Juma of Senga Hajara. Okay, my brother. Thank you so much for watching. Thank you so much. Nkujjukidde Muhezi Juma owe Kanungu. Si Kanungu. Nkujjukidde muganda wange. President yoyo alina ambuleera. President yoyo olaba ambuleera. Era ne wali mu kalulu olaba ambuleera tiikinga. Whenever you see an umbrella, just tick. Tuli mu Oyam. We are in Oyam. We are heading to Apak. Is it Apak? Then ekiro tujja genda mu Mukazaba Kalungu not Kanungu. Okay. Mwana ekintu mukikuba tukikuba ffe tukikuba otumanyi ate abantu beno mu West Nile baasalawo batulaze omukwano musufu nnyo West Nile kikambwe nnyo omukazi adduka laba ku president ya Kampala. Beki bambi timu Kyagulanyi weebale kulaba kuba ggwe kasita olaba nti timu Kyagulanyi TV eri live ng'ojja misinde ebambi weebale nnyo weebalire ddala. Beki Mumbejja Derina, there is even Namiro Summagaalo. Abo abaana basatu babeereddemu eno page okuva we yatandika. Mwebale nnyo. Team Kyagulanyi, what I say, my brother, for that support which you give big brother. I'm Kyagulanyi Abubakar from US. Yes, Kyagulanyi Abubakar from US. As we told you, we have to be facilitated for 2 months while moving. Afoyo mate. Tulina facilitating campaign eno okumala emyezi ebiri. We have to be facilitated for 2 months. So whenever you see us yearning for help, just know that help will be transparent. We shall handle it with care because we know how hard you hustle to get that money. So when you send it, we swear to you that money will do the needful. It will do what it is supposed to do, most especially when it passes through this page. Then we thank you people for supporting our sister television, Ghetto TV, Rujuliro TV, Echoto International. We thank you for supporting all our pages. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Barbarian. There is Madam Irene. Paida Zombo, West Nile, big up. No, we are in Apak, but I wanna send money for sound. But I don't have the number. No biz number, please. Okay. Akari muganda wange. Chacha. Ekyoto bakutumide.
Mama webale nnyo munnange. Chacha. People power. Kebera mu baaga yange. Ojjemu akajaketi. Aka press. Ngenda kakujjako. Muwe fulaya kumwera. Muwe kutu. Fulaya tujja zigaba. Gwe Nubian abadde mu mmotoka ki? Bansaba namba ey'okuteekako sound system. Kuba singa wano tubadde ne sound system twalibadde tukikuba. Baddeyo ku page. Baagala ngibapiiningire wano. Nubian waali nnyonyo. Bagambe bagende ku page ya honorable zaake ku page ya honorable zaake. Yaman. We are heading to a park. Olaba umbrella tuba nazo naye kati olabe eyemenyese. So tulina guma bugumi tuzimenye naye nga tuba nazo. Tuba nazo umbrella tuba nazo. Mungenda bapiningira look at the main road. Mweno main road. Bano balowooza mbalimba. This is the main road from Oyam to Lira. Eno main road over ditch. Sibalimba kati mbalimbire ki. Eno main road, my brothers and sisters. This is the main road. Sisters and brothers, vote the umbrella. Vote for the umbrella. Umbrella is our symbol. Vote for the umbrella. Manvuli. Apoyo mateka. Naizo okwebaza bajja kumpulira. Thanks for loving Bobby Wine. Yes. Vote. You want what? You want Kofira? We are coming back with Nkofira, eh? Abanaye abantu baagala enkofiira baagala amasaati naye byonna mpaawo kye tulina kyetaaga n'olekera abantu bano amasaati n'obalekera bannaye abantu bano beetaaga ebintu bingi n'obukofiira kawube buriboni at least buriboni mu butuwe sama tugenda vuga sema Cherine wotuuka ku TX okwatemu bampa akakooti kange akakoti kalowooze ko nga tutuuse nga tuvudde muneno mugundi amakubo mabi kali amakubo mabi gatulekedde emmotoka wadde bannange eyo babeerabira eno babeerabira laba ekkubo liiryo. That is the main road from our park to Lira. Young man, you have read back. Yes. Kabangali etandise okutukolako effujjo. Etandise okutukolako effujjo eyagala koona abaana ate tuli ku ki? Yes. Muheezi nayize okwebaza bafudde buli gwensanga afoyo mateeka. Genda tugende. Hey. Genda wali. Fast way. Beera waawo tovaawo. Beerawo tovaawo. Bano bafana baagala kuyitawo. Beeraawo. Kuumaawo. Togaziwa bajja kukiika. Muleke avuge. Boda vayo. Bayo. Cherine vuga wamma ky'omanyi.
Eke Rapid Media chechiriwo. Yes, Eke Rapid Media wali. Abasirikale batuyikiriza batusisuka naye tetumanyi kye batwagaza. Abasirikale ojaji wasema ani ali masa okyeni Faizo ojja kunkwatirako kwa kakajake Shasha kaina Shasha kwatamu bas Flag Raiser wagwan kwatamu omukulu nga uno yes enamba ya Nubian abagala okuweereza kanjipining yino nagawa Rebecca abagala contributing to the sound system. Those who want to contribute for the sound system, I have pinned that number. Your number ya sound system. The sound system, that is the number. That is the number. Those who want to contribute to the sound system. And we want to kutambula. Bagala tambula nga omuziki gwekuga. So sound system nayo yeetaagisa. Nabagambye tetugenda kubba kuba tetuli babbi. Buli kimu tugenda kisabamu. Eyo ye namba ya Nubian. Namba ya Nubian jipini zao nagawa Rebecca, thank you so much for pinning the number. We need a sound system for President Kikongo. Na yetu kirabira nshimwendaga wembere tayikufu kaketa akuyambi wamafuta kubachi pinninga we namba zange buli omu gwona yagala buli mmotoka ozirabe ziri wano. Just imagine. Nekyo ekimotoka ekinene tekindya ekisagikuba mu binnya. Laba main road bannaayo, laba main road yo abaana bavuga konvoyi, abaana bavuga konvoyi. Flag Raiser. Bana yenze mulowooza sibatadde sita Bering Safuta nfuwe obagambako tutumiza ali Bering Safuta kuwe Kampala. Bering Safuta kino ekyuma kitwagize ekirala ekya saidi eno nekya saidi eri kife kikyatulemesezo okukanse nga ndi wala nnyo mwana wa maama nga tekibadde kinandi mugambi agenda sekiwalinge ekyaya maama we ya taata we. Yes. bano balengera laba abaana ba boda nibona abaana ba boda bavuga bubi. Kambalage mwe main road from Apaka Tulira main road 35 years in power. 35 years in power. Main road wa mumulabi. Abantu bagala pobela bebinya kikyo. Abantu bagala Bobi Wine aba abantu. Ate bonna balonzi. Afoyo mate. Naizaako omujja kumpulira. Yes. Bafutu soja bebo webalinyo kugaji. Abambi namba ya Nubian yao moto kuyokuye jali. Enamba ya Nubian yo bya sound system yeyo ayo.